po jako akawuwo. Ng'ebitongole ebikuumaddembe bikyakola kyonna ekisoboka okulaba nga biteekesa ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga mu nkola naddala ku bukwakkulizo obwaweebwa ebifo ebyakkirizibwa okusigala nga bikola ng'obutale obutunda ebyokulya ko n'ebirala. Naffe tujja kukola ki? Tujja kukola ekyo tebawo obukuumi kulaba nti omulimu gwamwe kutambula bulungi nga tewali obuzibu. Ofunayo olunaku lumu n'oddayo eka n'otwalira abaana emmere n'omanya ya nnaku 2-3 n'okomawo n'odda n'okola paka embeera lweneetereera. Bungi ku buno we twogerera buggale olw'obujeemu bw'abasuubuzi okugaana okwewa amabanga omukulembeze w'eggwanga ge yalagira ag'emmita 4 mu njuyi zonna. Nze nkiwagirira ddala okuba nti buli muntu alina okusula w'akolera okutuusa ng'ennaku 14 omukulembeze zewadde ziweddeko. Bwe ziggwako then ekirabiryokke baddemu batukebere tulabe nga tewali alina akalwadde omuntu aba waddembe okudda eri famire ye. Okusinziira ku ssentebe wa katale ka Kinyatta Kawempe Bone Kakumba asiimye engeri Pulezidenti Museveni gy'akuttemu ensonga za COVID-19 kubanga abalaze nti byonna byakola alumirirwa abantu be kusigala nga balamu. Naye nze nzikiriza nti ebirungi byonna ebikoleddwa kati n'ebibi byonna ebikoleddwa Mr. President bwe bibanga weebiri bikolebwa ku lwa bulamu bw'abantu ba Uganda okubanga tuli balamu. Kakumba era ategeezezza nga bwe beetaaga obukuumi mu katale kaabwe okusobozesa abasuubuzi okusulayo ng'omukulembeze bwe yawabula okusobola okukakkalabya emirimu gyabwe awatali kweraliikirira. Ensonga y'okusula mu butale bwe kibanga era nga bwe kyalowoozebwa nga kirimu n'okuwabulwa kw'abasawo tujja kusulamu. Ekintu kimu kye tusaba security. Era olwaleero engeri omwana wange gye yansoomoozezza bw'atyo omufaliso gwange nzize nagwe era ndowooza mugulabye mu ofiisi. Ono era ayongedde okulabula abaguzi baabwe abajja mu katale kano okubeera abawuliza eri ebiragiro byabwe okusobola okubaweereza obulungi nga tewali mukoosi gwonna. Ankwata obubi ayinza okunkwata obubi naye gwe tugamba okunaaba ng'ayingira mu katale n'agaana ne tulaba ng'okitutte ewala bwe kiba kyetaagisa kibooko nazo tuzikuba. Buli muntu alina okunaaba engalo naye kyamukisa mulungi nti wano tetunnamufuna waatutuusa ku level y'okuba nti tumukuba kibooko. Abasuubuzi b'omu katale kano nabo bagamba nti bagonvu eri ebiragiro bya Pulezidenti kubanga bigendereddwa mu kutaasa bulamu bwabwe wamu n'abantu baabwe. Ekyayogedde tekiriimu sitaani. Tulina okusula mu butale okusevinga abafamire zaffe okuba nti tebafuna buwuka. Kale n'olw'ensonga eyo nze nkiwagira 10 ku kinnaakyo abantu balina okuba nti basigala mu butale. Tulina mbuzi bwe tuli beetegefu kuba embeera eriwo naffe tugiraba tutaasa ggwanga ne muzeeyi kyatugamba naffe twakikkiriza tulina okutuukiriza amateeka gakola ki gatubuulira. Okyokusiibawo tetukirina mbuzi butusiibawo ne tusulawo. Mu kwogerako n'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ategeeza nga poliisi bwe yasindise basajja baayo mu butale obw'enjawulo okusobola okuwa abasulayo obukuumi wamu n'emmaali yaabwe. Tutandise okuwaayo obukuumi ba security ku butale. Obutale bwonna tutaddewo abasirikale baffe bakuma okulaba nti obuterenkevu bubeera mu butale obwo ate oli oba ayagala kusuula awo mu butale oba waliwo gye bapangisiza kumpi n'obutale ne batusaba obukuumi naffe tujja kukola ki? Tujja kukola ekyo tebawo obukuumi. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Naffe tujja kukola ki? Tujja kukola ekyo tebawo obukuumi kulaba nti omulimu gwamwe kutambula bulungi nga tewali obuzibu.